Muzanya natera ku program nungamya twatandise fena ne tusinza ne tutendereza naye Bible egamba tituli bajurira ba Mukama buli wenzi jo wano nino kikujjukiza titobeereyo n'osirikira bujulizi n'ogamba ndi wanga bugenga nga bweyongeddeko watawe butweyongerako mu kaseera kolowoozo Katonda bwakuwadde sooka obuwe ate era alyoke akongereko kubanga ne ku katini kakuwadde obadde mwesigwa n'osobola okubeera nga ate omujulira okuzaamu abalala essuubi beerako ne gogamba nti program Nungamya tuli mu kaseera ak'obujulizi twegatteko ate nga tuli n'omukyala emabbali wange tukwaniriza ne ku program Nungamya. Kale nyawo webale kutwegattako. Kale mukwano nsaba weeyanjulire ku muntu ali eyatulaba ku Spark TV. Abalabi baffe aba Spark TV amanya mpitibwa Nakingi Olivia ndi muyimbi wa gospel nebaza Katonda ampadde omukisa okubeera ku Spark TV olunaku olwaleero. Kayimba kyaka gospel kasinga okunyumira akatali kako? Akatali kange kayimba omuyimbi bamuyita Kwez Godfrey. Kayimba kagamba gwe Katonda w'amaanyi eyali era aliba oyogera kibe ne kiba twala obuyinza. Wow. Lwaki ke kayinza ke kasinga okunyumira mu buyimba bwa gospel? Kalina message etuula ku mutima bw'otunuulira mu nsi muno n'ebintu bye tujja tuyitamu okubiyitamu tekiba kisa kyaffe oba maanyi gaffe wabula kwagala kwa Katonda na kisa kya Katonda. Mukyala Olivia Nakingi weezuula ddi nti nze kati wano wengwa sigenda kuyimba nnyimba ndala naye nze nnina kubeera muyimbi wa gospel? Neezuula olw'ebintu ebingi bye najja mpitamu weewaawo n'abantu abazze banninaana waliwo ekintu ng'olaba okifoosinga nga si kikyo. Wali okigezezzaako? Nakigezaako kuba okuyimba nkwagala nga nze. N'olaba nga ekyo kyo kikakabukasisigwe? Yes. Okuyimba secular music nali ndabanga si we nina okubeera kubanga Katonda yannonda nga nina kuweereza ye. Weewaawo ne mpabulwako n'abantu abamu abanninaanye okuli musumba wange ne mikwano gyange Anko Kikera akola ku Spark TV. Naye bambi yampabulamu n'aŋŋamba kyandibadde kirungi nnyo n'oyimba gospel music. Mutuufu nange bwe mba nsinza mpulira nga nkiwulira ku mutima kabiri si byange. Kale tulina omukyala Olivia Nakingi akuyimbidde obuyimba bungi nnyo. Producer wange ye Mr. Kikere atera okuba obuyimba bw'emirundi egiwera. Naye waliwo kano akayimba akapya kenna akalaba nga azannya ku program Nungamya nsaba otuweemu ku chorus yaako nga tetunaagenda mu bujulizi. Kayimba ky'oba? Waliwo akayimba oba bakaplayinze last Sunday awo? Ndowooza ke kali latest ke kapya. Kkiriza osirika oba? Keeko. Akayimba ako kagamba mwatugamba tetulisobola mwatugamba tetulisomoka bw'abasajja tebalituwasa n'abakyala tetulifumbirwa bannange ebiseera by'obuwempe nga byakoma Mukama n'atusasira natununula wekkiriza osirike Mukama bimale wekkiriza osirike Mutonzi bimale. Asobole kwaliwo yagambako kebe ebigambo nagamba tojja sobola tuuka waawo oyinza obba kayimba wali okajja ku mutima. Bangi babitugamba jasi n'oguma mutima n'olemerako n'ogamba kangezeeko luliba olwo ndi wangula. Amina. Nsaba tutandika ate ku bujulizi bwaffe bw'olunaku lwaleero. Obujulizi nina bungi naye nja kujja buli wamu waliwo tulina eddakiika 3 waliwo obujulizi bw'owulira ku mutima n'ogamba buno ku program Nungamya sivaawo nga simaze bugabanako n'omuntu wandaba. Saidi ya bizinensi ninayo obujulizi. Mu bulamu obwange ninamu obujulizi. Tukole eddakiika 15. N'obwa music ninamu obujulizi. Kati ngenda kukoonako katini. Kati bwe tutandikira eno gye nkulidde nakula na mama wange. Mama wange single mother. Weewaawo taata wange gy'ali era mwagala nnyo. Omwami Ssekadde Wilson nkulamusiza yonna gy'oli.
mama wange Nalwembe Aneti yankuzizza mu kutoba okungi ennyo ennyo naye waliwo embeera gye siyinza kwerabira embeera we twaberera nga tetulina ne kyakulya. Mwali abaana bameka? Twali abaana 4. Nga gwe mukulu gwe muto? Nze muwala omukulu, abalenzi be bakulu kati nze nenzirako. Kati waliyo omuwala omuto. Naye nga bw'omanyi nti gwe muwala omukulu nga bambi waliwo nawe bye weenyigiramu ng'olaba maama yeetaaga obuyambi. Kati nze obuyambi bwe nnanyigawo ebiseera ebyo nga sikola kuba nali mwana muto. Ne waliwo we twabulwa ekyokulya nga tetuyina by the way yadde. Ne ntambula ne ngenda Kaleerwe ku makya saa 12. Ekyo nakikolera enfunda zaali 3. Nga maama takyagala naye nga tewali kyakola. Ne nkeerako nga ku makya ne ngenda ku Kaleerwe ne ntandika olondalonda oyo faaji w'emmere eyo gye baba basudde, amatooke agakulubuseeko, ennyaanya, obummonde. Ne ngenda n'akaveera bambi nga kajjudde. Maama n'asanyuka n'akwaniriza kulikayo kubanga oyiyiza ekyokulya. Naye nga bambi akutunuulira, adda mu nsonda n'akutunuulira nga tomanyi biki byalowooza. Omubuuza maama lwaki ontunuulira, n'atulika n'akaaba. Naye nga gwe okitutte ennomo musobole okufuna ekyokulya. Mu buto obwo kati anti mbiyisa musamale mu kusoma. Nasomera nnyo mu masomero g'ekisulo. Maama wange bambi n'atuuka n'okwewaayo ng'omufu. Omanya ga amasomero nga bagalaba orphan. Nga bagamba nti okuggyako nga oli orphan we tusobola okusponsoringa ne tukuwa fees. Olina kubeera orphan ne balyoka bakuwa fees. Bambi maama wange naye taliiyo ne taata wange taliiyo. Kati waliwo muganda we n'amugamba ye atutwale. Ne tugenda nasomerayo nnyo mu bisulo ne brother wange gwenzirako bamuyita Brian Nakabaale. Kati nga bwe tugenda babatikka nga temulina na kye muyina, just mugenzi bugenzi, naye nga tuguma. Naye nga viddi bw'etuuka bambi maama bayagala akole ki? Ajje abakyalireko. Naye ng'afumba amatooke ge n'ayiwamu ebinyeebwa. N'agula buno obunyeebwa buno kati bwa 5 bwe bapaakinga, n'agulayo nga 5, n'agula n'ako akagaati kati ka 25 kakatono, oba n'agula buno obwa toosi buno obwa round by then bwali bwa 10, n'agulayo bubando nga 2. Najja ng'ekyo kyazze nakyo naye ng'azze kulaba ku baana be. Ne tumwaniriza ne tusanyuka ne tubeerawo bwe tutyo mu mbeera eyo. Naye ku ssomero banjagala nnyo olw'ekitone kye nali nnina. Kuva mu ssomero ng'oyimba? Kuva ku ssomero nali nnyimba. Kati ebyo ebiseera nali mu primary, nali nsomera ku Stephen Jota Children's Center eri Nansana. Nga baddewayi ng'osomera Nansana? Yes. Awo yali primary. Bambi essomero eryo ne litusomesa nno ne tusoma paka secondary. Naye nga bamanyi nti mami ne daddy tebaliiyo? Tebaliiyo. Ng'era onajja abeera muganda wa maama. Kitwale nti muganda wa maama. Ekitegeeza mami yajjanga naye nga teyeeraga nti nze maama? Nga teyeeraga nti ye maama waffe. Era bambi mwami Stephen Jota nsaba kunsonyiwa. Naye maama wange gyali mulamu, but we wanted to survive. Twali twagala tusome tubeerewo. Abazungu be baali batuweerera naye nga eyo information gy'olina okuwaayo okulaba nti bakola ki? Basobola okuweerera. Yes. Kati ako ke katono ku lifestyle gy'okuliddemu ng'osoma. Yes. Kati then bwe tudda wano mu business nze njirirye bannange. Watandikira ku mulimu ki gw'osooka okukola ng'otandika okuyirira? Mirimu bannaye mingi. Kale gwe sikolangako gw'ebbaala. Seetundangako sikolangako mu bbaala. Naye emirala gyonna.
Okozeko mu nyumba y'omuntu ng'oli house manager okigonzaamu akatini? Ekyo nakikolamu naye nali mutoototokko era awo nali noonya ssente nzijukira, nali noonya pocket money nga tuddayo ku ssomero naye nga noonya ka pocket money. Maama yali agenze na mu kyalo ne neewaggula ne nva ewaka ne ŋŋendako ew'omuntu ne mbeerayo for like 1 month nga nkolayo kulabirira bwana biki bwe bityo naye nga bampa $5,000. Kaakati bwe natuuka ne nsoma awo secondary biki naye byonna sponsorship Mukama ambeereddewo. Maama nga awaayo kale waliwo bye basaba requirements obutenetini waliwo bye basaba neeraba mbi ng'olaba bizito ku ye nga tabisobola naye Mukama gwe yalonda n'amanya nti ono mwana wange alibeerawo alivuunuka buli mbeera. Mukama yambeererawo nensoma paka senior 6. Kati ntuuka mala senior 6 naye nali so talented nnyo era bambi ba oggies ne ba obbies bange baninamu essuubi bayidanewe ku Facebook eyo be basinga okumpagira bangamba zzaamu amaanyi ne bangamba ojja kikuba luliba olwo toggwamu ssuubi biki. Kati buli kyokola n'okikola nga oyagala bali bambi nabo abakuzzaamu amaanyi one day one time babeere basanyufu. Kati bwe natuuka ne mala senior 6 ne ntandika okunoonya emirimu naye siryerabira. Waliwo banabalanga mbu twagala abakozi ku rediyo olwo nga tuwulira beat, twagala abakozi biki manager twala tugende ne mpandiika essimu yaabwe ne nsaba maama akasimu. Ndi maze senga sina simu sisiba na nviiri baali bankuuma nnyo kuba abalenzi abo abakulu ababiri nga nze gwe batwala oba nga ki. Kati ne nsaba maama akasimu ne nkubira abo abantu ne baŋŋamba keerojje okole interview. Maama n'aggyayo akasente kaako ekikazi ak'oku kikondoolo n'angulira akasuuti akalungi. Osobola ogenda ku interview nga naawe ofaanana bulungi. Yes. Nantwala mu saaluuni ne bansiba Bob owawuzi. Ze enviiri ze nasooka osiba mu bulamu bwange. Naye yatuulawo n'ankuuma paka ne bammala enviiri ne tuvaayo enkeera ngenda kukola ki? Ogenda kukola interview. Mwana gwe kyasinga okumenya omutima ne ntuuka ne bankozesa ne tukola interview ne mpandiika biki. Nenze nsaba bwa manager kyova nayambala akasuuti nga nsaba bwa manager. Nasobe wayina lingi. Saagala kwessa wansi. Kikulu nnyo ekyokwekiririza. Yes. Naye nno nkubuulira ki tebatugamba mulimu ki gwe tugenda kukola. Ngenda okulaba abasombye plastic. Soko olinako nga tukyali awo. Ogenda osaba mulimu gwa manager. Baku interviewing. Interview yali etya? Interview. Osomye kyenkana ki kale batuwa olupapula naye nga kuliko ebiriko ng'olina obbijjuzaamu kale ensomayo emyaka osobola experience gy'olina mu mirimu biki bwe bityo naye bajjayo plastic ne bamupanga awo negamba nze yazosaba ogwa manager. Nasosaba ogwa manager kiki kino. Kaakati ngenda n'abaana abalala bambi bakola ki bazze ne bangamba omulimu gwa manager ogufunye naye ogenda ku managinga bano banno mugenda kubeera ne bano mutambuze ebintu plastic ono mabaafu bikopo flask ebyo bye beetikka bambi. Kati ne tugenda nze nzijukira bankwasa amabaafu n'ekino ekiseera ekiwanvu naye nga ndi manager ne bankwasa n'omutwalo gwali gwa transport. Naye kweddala walaba nga oli manager oba baali bamanyi nti ozze kusaba guno mulimu balina kukutwalira. Saabitegeera nabbitegeera. Ebyo ebibuuzo nali mbyebuuza naye ng'ate nzize nkyalinda ki ekiddako. Olwamala ne batugamba tugende tutandika okukola. Transport gwe bampa nze nina obbakulembera.
obatambuza we tulina okutambula ngeze tulina we tulage wawanvu ne tulinnya kakati tukwata gagala waffe ne tugenda paka mu paaka ogwo omulimu saagusiima kituufu nange sigusiima saagusiima mukazi neyambalidde suuti yange n'akakondo saagusiima era ekyamazima nabaleka mu paaka nembaga kanfuneko wano ku mazzi g'okunywa nembaleka nze neŋŋenda nenzirayo ewaka olwadde ewaka mami omugambo otagwagenze nkaaba amaziga nambuuza ate obadde ki naye nga ndabidde mu ssanyu oba nfunye omulimu oba sifunye ebiki nentandika munyumiza bibaddewo biki nangumya naŋŋamba togwamu maanyi tofaayo ojja kufuna ewalala tujja kutetenkanya ofune ewalala olwo ne luggwa ogwo n'ogwesonyiwa n'ogwesonyiwa nenjiriba naye omulimu omulala gwenzijukira gwa kusala mayinja omanya amayinja ge basala ne bazimba emabbali w'ennyumba bagapanga nnyo ku kkubo kati ninaawe we nagenda okusaba omulimu ne bagunnyima kati awo we nali nsabye waaliwo omuvubuka nangamba osobola okukola bwoti ne bwoti kati nze ngaayagala mpimenga kupima nga bo bwe basala balina bwe bagapima kati gwe n'osala naye nga tukolera mu musana naye naguma ogwo nengukola kumala emyezi emeka gyalinga myezi 4 myezi ndowooza 4 ogwo nenguma nengukola naye nga tutuula mu kasana naye nga kyenkola nesibanga ba ajati nenyambala masiki nenyambala esweta emikono gyona nenjibikka nentandika okukola kati nentuuka nga ndaba wali bampa akasente katono mu kupima naye nga muvubuka ono nange njigiriza bwe bakola ki bwe bagasala kuba nze nemanyi nkola ndi mukozi naye ekyuma kiri risk kye basazisa nti any slightly mistake osobola okwekutulako oba muggulu oba mukono naye namugamba gwe njigiriza nze nja sobola bambi omuvubuka nanjigiriza ng'amayinja g'osala ze ssente z'ofuna buli jjinja nga bakuweerako ssente mmeka buli jjinja nzijukira baali babala amayinja 10 ze 15 olwo nga wali wobadde okola bakuwa mmeka wali wobadde okola nti g'opima bupimi bampa 1,000 nga gwe weetegese okusala amayinja gasukka mu njagala akasente keeyongereko kubanga ekyo ekiseera we kyatuukira nga nkozi obuli mulimu obulala ne mbuvaako nga nvuddeyo ewaka newaggulamu kaawo naye si mu bubi mu bulungi nga njagala nange mbeeko kyenkola kuba wali baali banfuga nnyo baganda bange abo abakulu nga balina bye bankotoggera okukola jjukira naye njagala nnyo okuyimba tebabyagala ate naye neŋŋamba kanoonya akasente nfubalaba nti ntuukako wenkola ki wentuuka neŋŋenda nensala ago amayinja nenfunawo kasente nga bwensasula renti kuba nali nsasula emitwalo gyali 8 naye oteekako ne transporti biki bwe bityo nga si byangu mbeera nga si nyangu mwana gwe naye naawo nempitawo nentuuka nensulako ku kyaki nga bino biganye nga biganye ddala biganye naye nga wali mu process eri nsaba bwengenda nensaba kuba nakulira nnyo mu ddiini ey'obulokole n'amasomero gonna gensomeddemu kati bwe natuuka nenkola ki nengenda ku kyaki ennyumba nengivaako nga bammanja sirina ssente kuba wali olumu musala amayinja ne mutuula nga tebagatwala nemmala ebbanga nga temukola nentuuka ekiseera nenkivaako nengenda ku kyaki ntandika osinza Mukama ansinza biki naye awo nawo waaliwo embeera yaawo ng'enyiga abaana ba kyaki ebiseera ebimu nabo si bangu yadde n'omulundi n'ogumu kuba abeerawo abalala abangi nga nabo basulawo baba n'ebizibu byabwe naye n'omanya ekyakuleeta omanya ennaku byo n'ogawaayo
Kuba osobola okugabanako naffe ebintu ebyo ebimu ku byogamba nti tebyakwanguyira ku kanisa kubanga waliwo abantu bangi abayitamu ekyo ky'oyinza obba nga wayitamu ku kyaki. Kati nze omusumba wange bamwogere bamuleke sooka omuleke. Kati ku kyaki awo nali musinza w'amaanyi nga nsinza era bambi nga musumba wange njagala nnyo nga naye baba muyisa okuweereza afoola nti mugenda mwenna naawe n'ofuna chance ekolaki eweereza nga n'abantu banjagala era nga bambi bampa ne ku ssente n'ofuna ekyokulya jjukira tokola n'obeerawo ng'omwana omuwala. Kati abo abawala abo ababeera awo babaamu obuntuntu obutannyonnyolekeka eŋŋambo. Kale waliwo ebintu ebitokyali ng'omuntu nga tebinnyonnyolekeka. Omanyi omuntu nga buli kaseera abeerawo ng'akwetisse naye nga tolina kibi kyomukola wabula bye balaba bino Musumba n'atijja nnyo naawe mbu buli kaseera gwe bawa akazindaalo gwakulembera ennyimba naye nga si kwagalako ogenda naawe bakakuwadde ate ng'olina okuweereza kubanga ekyo ky'olina okukolaki ky'olina okukola naye ng'eriyo bambi be binyiga n'akifuulamu bubi. Nze nali manyi abantu ababeera ku kyaki bonna babeera holy babeera nti kale batuukirivu nnyo tebalina ezo mize naye mukwano ogisanga mu kkanisa tebiba byangu era babaayo abantu bwe batyo wabula olina naguma nembeerawo nga bwensaba nga bwensiiba wabula mwalimu omukyala gwe sijja kwerabira twamuyitanga Elder Grace. Omukyala oyo jjukira wali nga nkyasoma mu senior 6 twalinayo MDD. Kati omugenyi omukulu baali bayise Aloysius Matovu Joy bambi nampa basare ku Buganda Royal Institute. Mukama akutemere ekkubo bakuwadde basare. Kati bwe yampa basare bwe namala senior 6 nambuuza oyagala kusoma ki ne mugamba njagala kusomerera fashion and design. Nali njagala tunga gowns ez'abagole ne mugamba byenjagala. Kati bwe natuukayo nendaba nga birimu obungodingodi bungi nga nina options bbiri ebyokwekolako ebyo byenviiri biki n'ebyo. Kati bambi nampa omukisa nangamba gwe selectinga kyoyagala osome nensoma ebyenviiri nga ne muganda wange bwannyambako. Muganda wange ambeereddewo nnyo bamuyita Lujja Habat abadde nga taata waffe bambi nannyamba nensobola okusoma awo mu embeera eyo nemmalako. Kati oli Elder Grace ow'omukyaki yampita nambuuza kiki kyosobola okukola ne mugamba nsobola okukola mu saaluuni. Olwo kyabeera ku kyaki okyasulayo? Olwo nkyasulayo naye namugamba kuba ku ssomero toyigira ddala nti basomesa nnyo theory ate muba bangi. Kati twamala nga mmanyi nnyo theory naye nga practical simanyi bulungi. Omukyalo oyo bambi nankwata nanteeka mu saaluuni ye nanzija ku kyaki nantwala nanteeka ku saaluuni ye naŋŋamba mbeere nga nkwata ssente nga bwenjiga n'enviiri mpola mpola bwenkuguka neŋŋenda nenjiga mpola mpola nga bwenkola naye ne saaluuni nayo tebyali byangu. Era osangayo abantu be bamu abaali eri nga jjukira bali bakozi gwe babakutaddemu gwe tomanyi bakitwala nti gwe tomanyi ate mwalimu omukugu yali muvubuka yannyamba bambi nanjigiriza naye ate waliwo we yatuukira nanfukira naye obuzibu natandika owulira obubi. Yanfukira obuzibu kubanga bwomanyi ffe abakazi tulina bye tuyitamu waliwo woolaga nga okuyitawo abasajja ng'obo obimanyi bizibuzibu. Kati bw'obanga oluusi agaana olina akijjamu obukyayi n'akukyawa.
kati omuvubuka oyo yatuuka embeera bambi n'akyuka ate nga yalina okunjigiriza kati nga nange wano ku kawunta njagala mbeeremu esimbu eri boosi wange naye ate nga naye ayagala akole biki birala kati nga bwengiza nnyo nenwana ennyo bintu byalinga bibiri ebyamuleetera okunkyawa kubeera nnyo faithful ku mulimu mu ssente nakugaana ye kye yali akola ki kye yali ayagala awo ne bitabuka embeera nenyigamu nenyigira nno ddala nga bwe nnyumiza omukyalo ono nange Olivia aguma bafaayo bijja kuterera nja kwogerako nabo eki bwe bityo ate ekiseera bambi nekituuka omukyalo oyo n'ayagala bye yali ayagala okukola ebirala saluni n'agitunda kati mu kugitunda n'aleetamu ne mujjamu abantu abalala kati bano be yaleeta n'ayogera nabo n'abagamba bambi muwalange mumuleka asigale ng'akola agira asigala akola mu saluni jjukira awo nga neefubyeko nkuguse enviiri nga ngenze nziyige maye ennaku bwe kusukka ennyo obwongo buba shaapu obeera oyagala nnyo kulaba nga buli kimu okikwasaganya kati bambi bali abapya bwe bajja ne bandeka nenkola naye omuvubuka oyo baamulekamu ne baleeta n'omuwala omupya naye nabonaabona nembonaabona to the extent nti natuuka nga tebakyansasula ssente nga nze enkeera n'ensiimuula n'enjoza tawero nembalongooseza bo basanga bikoze eki nga byonna biva ku muvubuka ono jjukira baakyusa kasita management gundi yakyuka ne bagula saaluuni ne mujjamu abapya kati bano abapya ffenna tetubamanyi ono waddemba okwogera nabo kyayagala oba nange okwogera nabo kyenkola kyoyagala waddemba okuba kukyayisa ne bakukyawa oba ne bakwagala kubanga ono ye yalinga akulira ennyo abakozi ng'akola nnyo ng'alina nnyo ne bakasitoma kati ntuuka ekiseera omanyi okutuuka nga bo balya n'otegula naye nga gwe tebakuwadde mmere nga tebakuwadde anti gwe toyina ssente bo beegulira kati wooba toyina n'otegula amasowaani n'otwala eno emmanju emmere gye baleseeko n'enjirya ng'enjala ennuma naye nga soogera nze kasita nkeera n'enkola byenkoze n'entuula ne ninda bakasitoma bwe mba sifunye kuba we natandikira omuvubuka ng'akyaliwo nali nze nkola describing wali ng'akyali mu mbeera ennungi yanjigirizanga scrubbinga abasajja n'okola masaagi mu mutwe ebyo bye bakola kati nga omusajja asimba n'akuwayo katiipu kati ono omuwala omupya gwe baaleeta nga ne bakasitoma baakukaayanira nze sibisobola babakaayanira nno ebyaddala kati nze we mba sifunye olwo enkeera mba nja kusiiba njala kutegulanga amasowaani nefuula akola kumbe ngenda kulya mmere gye baleseeko nga nange siri bulungi embeerawo mpolampola naye nga ŋŋumye kubanga nina ekiruubirirwa mu bulamu ovaawo otyawo ku saaluuni okutuuka kati mu bizinesi wogambira nti olina obujulizi bwa bizinesi esaawa zino wetwogera olina bizinesi eyo nina saaluuni eyange waawo otuuka otya mu siteeti eyo nti kati naawe olina bizinesi eyo tebakyakukozesa wabula olina bw'okozesa mu saaluuni kati okutuuka awo bwe nanyigirizibwa ennyo navaawo ku eyo saaluuni nenzirayo ku kyaki ng'embeera egaanye nenzirayo ne neetondera musumba ne mugamba nkomyewo okuweereza jjukira ali omulimu gwanfuga nnyo ng'omukyalo oli anzigye mu kyaki nga sikyalina na budde bwa kyaki nenzirayo ne mugamba musumba nkomyewo ye talina buzibu kubanga walina ekyamaanyi mu ggwe gwe kyotamanyi ye asigala akola ki akwaniriza nembeerawo nenkola nembeerawo kaakati ekiseera nekituuka embeera eri neddamu okunnyiga nga ne ku kyaki olumu ekyokulya kibula saagala byogera nnyo ku kyaki naye ng'olumu tolina na kyakulya kati twali tumaze saaviisi lumu nenfukamira awo ku kituuti nensaba kuba ye musumba wange kyayagala ennyo
kino kyenkola ekyobuweereza ye kyasingira ddala okwagala naye ate no kiyimirizaawo olina okuba ne ssente kati nafukamira ne ngamba Mukama kino bw'oba okirimu nsaba gye ndaga bibeere successful olwo nga nsazeeyo ngenda noonya mulimu mulala gwa saaluuni nsaba kino kibeere successful nenkole oba bakuyita ndagaano ne Katonda ne mugamba bw'oba tokiriimu tebagumpa naye bw'oba okirimu njagala bampa omulimu leero luno nentambula ne ngenda nensooka ku saaluuni esooka ne bannyima ne ku ndala ne bannyima n'eyokusatu ne bampa omulimu ne baŋŋamba enkeera ku Mmande jangu okole ki jangu otandika okukola kati awo mu saaluuni eyo mujja ssente ezitandika bizinensi eyo yes awo mweyo saaluuni we nava nentandika bizinensi yange era paka kati Amina. Onako olwaliro mukwano gwange tulina omukyala Olivia Nakiyingi era ng'abadde akunnyonnyola ku ngeri ate Mukama gy'amuwadde obujulizi mu bizinensi mu kusoma kwe yabadde nno Katonda kuba balala balemererwa ne batatuuka nawe yatuuka ate era n'ekifo kyalimu essaawa zino nga tugenda okumaliriza olina obuyimba bwa gospel bungi nsaba olondeyo akayimbako kamu neera kosonga owulira nti kano wenkayimba ku mutima gwange nkaagala nnyo bonna obwagala naye waliwo akayimba akaakamu akayimba kensinga okwagala bakayita ngenda kukola kubanga mu byonna bye tukola mu butuufu tulina kubeera bamalirivu okulaba nti tuyitawo ebayo abantu sayidi ne sayidi ng'akulemesa abakuba enkokola naye olina okufuba okulaba nti ogaininga faith mu ggwe n'okola n'oteeka okukkiriza mu Katonda n'okkiriza nti byonna bisoboka. Akayimba kagenda kati kagamba Mukama nkukwasiza ebigere byange ganfuluma mu nju kanyingira kibuga tetenkanye ndaba oba nfuna mu kkubo mpitamu era ndaba siri omu akeera okukola bisizaawo omukisa gwange guntuukeko toguganyako kuwaba olumu wasiwasatu wabya ebyenfuna birimu nnyo obuvuyo naye ntukulize emikono gyange gitwale kikivudde yegwe mundu gyenina leero ngenda kukola leero ngenda funa sete bannemesa ngenda funa kubanga kede kola Amina nawe osobola okubeera ng'ate akayimba ako kafuna nobeera ng'okawuliriza buli ku makya ng'ogenda okukola obuyimba bwe tubusanze tutya era tubusanze wanawa ennyimba zange kweziri ku YouTube osearchinga Olive Music official n'akata vidiyo empya olimba baluyita kkiriza osirike yes ani akwambaza mu vidiyo zo ndaba obeera nnyo smart ani akwambaza waliwo no vidiyo yasembayo omwami bamuyita Ronnie Cham yes ye yanyambaza naye ziri ezisigadde nze neetetenkanyanga n'onyumba bw'otyo wetotambudde n'omukyala Olivia Nakiyingi mpozi ng'olina obugambo obusembayo eri oyo abadde atulaba ate tubeere nga tweyongerayo mu motivational preaching ab'emikwano abatulaba ku Spark TV bambi mwebale kunzikiriza kwogerako nammwe nakusharingako nammwe bujulizi bwange mu butuufu abadde Katonda ekibadde kisa kyange tegabadde maanyi gange wabula kwagala kwa Katonda gwe wenna ali eyo ng'olina embeera gy'oyitamu manya ekintu kimu nti teri muntu agenda kusalirawo kyakubeera wabula Katonda bonna abatulemesa bonna abatukuba enkokola bonna abatwogerera just bawestinga time naye Mukama yalina final say era lubeera olwo n'otuuka ku ekyo ky'oluubirira okubeera muddeemu amaanyi musse okukkiriza mu Katonda buli kimu kijja kubeera bulungi kale katuyongere mu motivational preaching tovaawo kyalaba program nongani